Okusooka kwa byonna, nze Mutaka Luwonko Mbaale Zamuwanga James, omukulu w'ekika eky'Ekiwere mu Buganda. Bazzukulu baffe bonna abaddira Ekiwere mbaaniriza nnyo era mbalamusiza ne mbeebaza n'emirimu gye mukola ku lw'obulungi bw'ekika kyammwe. Ekika kino kiri kimu mu Buganda. Tewaliwo Kiwere A, tewaliwo Kiwere B. N'olwekyo tusaana okwegattira wamu tubeere nga tutwala ekika kyaffe mu maaso. Kiwere akabbiro Mondo teriyo kabbiro kalala. Waliwo ebigendererwa by'ekika n'akabbiro kalina ekigendererwa kyako mu kika. Bazzukulu abasinga bababuzaabuzizza nga bagamba Kiwere kino buli omu ayagala bukulembeze bwa kika kino. Naye ekyensuubira ekika kiba kimu. Omukulu yenna bw'aba nga avuddewo, Omutaka ng'afudde abadde akulembera ekika ekyo, amusikira y'abeera dda mu kifo kye butereevu, kubanga ebintu byonna byansikira no mu kika ky'Ekiwere n'ebika ebirala ebimu ebisinga. Tulina okwegattira awamu era Ekiwere ne kibeera kimu awatali kutaataaganyizibwa. Jjo na luli ezenkanankana n'ebisikite zitera kwaka. Mulina okubeera abawulize n'okugoberera ennono za buli kika oba ez'ekika ekyammwe ekya Kiwere nga bwe ziteekwa okubeera. N'olwekyo bazzukulu bange, ebisingawo mbayitenga mu nkiiko, mujje mu nkiiko, mujja kumanya buli nsonga n'obuweereza mu Bwakabaka bwa Buganda, tutambulire wamu. Neyanziza neyanzeege, ebirala tunaabyongerako mu maaso olw'ebudde.